tekitera kubeerawo nti nno patriarch akusalawo alambule abantu be nga bwazze naye nga tusanyuse ate tusuubira nti nno muleeta ekifaananyi kya Katonda oba oliawo emyoyo emibi okweyagaliza enge obukyayi ebyo byonna oba oliawo Mukama anaasobola okubikkakkanya muno naddala nga tugenda mu kulonda tetulina kutya kwonna nti mu kaseera kano ng'eggwanga lituuse mu masaŋŋanzira g'ebyobufuzi twetaaga nnyaffe ekirisiya ayimirirewo alyoke alyobwa emyoyo awooyewooye obusungu bwonna obuyinza okutugira ng'eggwanga. Ng'Abaorthodox Abakristiano abateefu twebaza Omukama Katonda era twongera okumusaba asigale ng'akyatukuumye olunaku olwo lutuuke oba ennaku ezo zituuke zagenda okugiramu mu Uganda nga tukyali balamu tufune ku ssanyu.